Linda katono 0 onaleba. Ewo wakati yagabira. 070 070 Wawaka yenyini. Agabira anika ekitongole ky'ebyoko tikikkiriza independence gabira muntu ka. Bonna. Mola inako sente bagambira. Primary line. Sebo kweziri. President. Badde nti. Kale nga betumulinda akwate honorable w'ekitiibwa tuli mu kkubirako wano honorable Albert Owawaka ali independent. Network. Yakulira ekibiina ky'abo bali independent. Akasajja kakola amaanyi eggomba awo. Honorable Sebo. Wanyisebo. Tusanise okuwulira kwagida live eddoboozi ly'eggomba. Eyaffe the first online TV. The first online TV. Omwana Senkubega Rogers yagamba in Eastern Central Africa. Okitegedde. Nengo ogamba otya Honorable? Gye tuli mukama wange oli otya mukwano. Obulamu buli butya wooli kati? Obulamu ekyamazima. Bannagombe baba nga balamu. Nange mbeera mulamu. Awo kyekirungi abantu bw'abannagombe bawulizaako bulungi. Bakama bange mbawuliza buli kadde. Sebo tukubiddeko nga tusizaano okwagida live. Yes, sebo. Eddoboozi ly'eggomba. Yes, mbawuliza yenze dayiro Albert yennyini Owawaka. Albert yennyini Owawaka. Yenze kennyini. Mr. Sicho. Essuubi lya ggomba ititi. 226. Amateeka naawe. Sebo olunaku lwajjo ekibiina ky'NUP kyatadde kaadi. Kyagabye kaadi. Era waffe Gomba mu West twafunye Gonzaga ku kyabakyala ne tufuna Betty Nantamu. Wano wooli erinnya eryo tomanyi nti oyo kuyita Nantama bamaama wange. Ab'Embogo. Ab'Embogo nze be banzaala ate ne si ye Nantamu ate nkulya nnyo nkola mistake eyo ye Betty Sentamu. Betty Sentamu. Betty simanyi maama wange simanyi lwaki teyeerwanyeko ku linnya eryo. Abantu bona bamuyita Nantamu ate nga si ye Nantamu. Ye Sentamu. Ye Betty Sentamu yatwala linnya lya taata ye jjajja wange. Kale fike sentu gye yanziza nnyo Sebo ekitibwa Honorable. Yes, Sebo. Kati wano ku kya East. Kucha? Ku Gomba East ne bakwongera saazi Godfrey. Era mbadde wano ne MD 5 nga tuwayawayamu ku be bawadde kaadi ne be bammye kaadi naye saazi baagimwongedde mugambe nti awulira atya mugambe nti amaanyi agayina Owawaka amaanyi agayina kyolina omubuuza kimubuuza ekintu kimu ogenda nywera wakacyayi. Honorable Sebo w'ekitiibwa. Yesu mpulira. Kulu Emadi ngambe nkubuuze ogenda nywera wakacyayi kyekisooka. Olwaleero ekyamazima kacyayi nyinza obutakwata kubanga ndi ku kkubo. Ekyamazima ndi ku kkubo bali najje nva nyingira buyingizi Kampala ate kajjambo kajja kuba kangi. Kacyayi nyinza okakwata menkya. Tuli mu kwogeza. Tewali buzibu mpaakinze enbwera abakama bange bakubye essimu Sebo mpaakinga. Wayinza okubaawo ensonga ate neetagisa okusooka n'empaakinga mu nenjogera ne bakama bange. Honorable. Yes, Sebo. Ono yogerako ne MD next of kin. Meya. Kameya ng'okajjako. Meya to be Chenga Town Council. Anti bannonda dda sinkeerabira n'okkeerabira. Kiraba. Bangamba baagala meya muto. Ebitiibwa byo bimanyi bulungi Sebo. Kakati. Yes, Sebo. Saazi Godfrey bamuddiza kaadi. Nako Honorable kwongereko Sebo. Honorable Saazi Godfrey bamwongedde kaadi. Nteekateeka ki gy'olina okukuba Saazi okulaba nga ekibiina ekyaba independent bafuuka omumuli ogwakira Gomba East. Kakati nno era nga muyozeyoze mukulu wange. Kyamakulu ekyo. Muyozeyoze kubanga buli step gy'otuukako mu success mu bulamu buli gy'otuukako. Bambe bankulu. Bwe kiri. Kaadi zaabwe eza NUP
sijja kulimba nti mbadde sigoberera mbadde ngoberera era mbadde ngoberera bulungi nnyo ne process mbadde ngigoberera nyanga Munnayuganda ali concerned kubanga olwaleero olaba olwaleero ndi wano enkyo oyinza okusanga ate ndi mu NUP ngera politics watukola kati mba sigoberedde kiba kitegeeza nange ensendeka mabega kituufu kati mbadde ngobera naye kati nga gwomba gyentegeera obulungi yadde n'okuba nti abadde beesimbyewo bonna abavuganya nekyazuuliddwa nti abantu abaali ku kaadi mu 220 mugumu era be bakomezaawo abali ku kaadi luli nga bayingira NUP ng'eyingira ate saagala mwerabire nti owekitiibwa president owa National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ababaka bawadde ebisanja bimeka 2 abantu bakyerabira ekyo abantu bakyanaye mbadde nga nkijjukira ekyo ekigambo badde nga okijjukira nze mbadde nkijjukira kyogera ne bwino bwali ate internet eyerabira ogimanyi bulungi neddayo internet esuula kati abajja okwesimba ku Honorable Saazi ndowooza tebakabuuka ate n'ekirala si buli omuntu eyabaddeyo bamuddiza kaadi abamu baagibamye okukosa okusinziira ku bizibu by'odannabe mu constituency kiraba kakati factors ndo za nnyingi lwaki bagaba kaadi eyo nga ne bw'omanyi ebigambo byogera ne tuwulira ebimu ne bigenda ku likodi naye saagala genda ku likodi ku bigambo bye mpulira obuwulizi genda ku likodi ku bigambo bye nawulirako ate nga bye bituufu nga birinako obujulizi obumala sigadde ebintu byonna byonna bye mpulira obuwulizi ng'ebyesente ng'ebyaki saagala genda ku likodi ng'omukulembeze njagala kwogera bye ndabako ate nga bye bituufu kisooka naffe tusoose okwebaza okutuwayo akadde n'okuyozaayoza munno nti ajje mu lutabalo gwe lwatuulamu edda nga gwe independent n'akakiiko ka independent mwewandi anti kakati abantu beerabira nti palamenti ng'oggyeko ababaka ba NRM abali mu 3+ aba independent baddako ababaka 77 aba independent bebaddako ennamba ennene NRM bwemala okuleeta ababaka bayo 3+ namba sigimanyi bulungi awo ennamba eddako ennene ya independent babaka nga 77 independent nga baba bangi kati noddako abanupu baali 57 kati ndowooza omu n'afa Honorable Sseginya bambi n'afa bali 56 noddako FDC bali 36 noddako ndowooza UPC bali 10 ne jema omu wajjema ya muteyo yeye mumanyi takyuka kakati kiba kitegeeza abantu abayimiriddewo okusaavinga interest z'abantu singa ekibiina kikuuma kaadi noja independent noja independent kiba kitegeeza abantu bayinza okufiirwa omukulembeze omulungi oba tebeegendereza okategedde bulungi bankaddemu kabuzeemu kakati bw'okkiriza noja independent ng'ekibiina kikomye kaadi nga dedda nga togenze mu bya kibiina bw'ogenda mu kibiina n'okomawo nga independent kiba kitegeeza tebategeera politics oba okitegedde bw'okkiriza n'ogenda mu primaries z'ekibiina zonna ne batakussaamu bwesige na kaadi n'okomawo nga independent awo oba okoze ensobi y'amajjukira nange naliko mu primaries nze seesimbangawo ku national nange nakoma mu kalulu ka kibiina nekagaana n'okaddukamu nkagaana nenkomawo byaliwo saaleekanira bantu neŋŋamba tekambeerewo ngenda kujja mpeereze interest z'abantu bonna nga kisaagala gomba kufiirwa mukulembeze mulungi kuddamu kugezesa nagana okuddamu okugezesa kubanga era bayinza okuddamu ne bakola vulugu ne baddamu ne bakola vulugu ate ne tufiirwa omukulembeze omulungi ng'ate waka bwe mbasuubiza bulijjo ne mutamulabako ate nga wakati omwetaaga omulabako nga waka mumwetaaga okitegedde kakati bw'ojja independent wama nti zija independent abantu baba bakitegeera onaze ng'omuntu olwa interest z'abantu kubanga n'owekitiibwa Kyagulanyi ndowooza wamulaba
so kati bannagomba oyongera bakakasa nti batunonye wali independent akabonero aka kaliko ndayira ako akabonero kyako sawa gye nasaba wasaba sawa nene wankubadde mpulira ne banange ebintu bizipolitics muzibu nga bwala gavumenti bwe yayingira mu kibiina ekyanupo mu kuwandiisa ekibiina sebo nange banetudde abantu ab'enjawulo abaagala okweripa ku ssaawa eggomba wano eggomba mwanyi terimba kati ndayiro musookeyo yewandiisa afuna akabonero kala kubanga buli wentuuka ne mbagamba takabonero kisaawa nga balaba kiri ekyabwedde mu kikuba amasanyaze gakutte kati banoonya engeri gye banemesa akabonero ako nerange ntunula kati baagala kusookayo mu kwewandiisa bagala kusookayo mu kwewandiisa kwewandiisa kuliyo nga 23 oba 24 so kati olina okubanguyira obasookeyo bannange kugamba politics ali awo mungi nnyo mukama gwe yawadde n'ennume ezaala ssebo ne bwonzijako essaawa nengenda kala era bampa akalulu ogamba banatwala kabona nefeesi baba bagitutte afeesi esigalayo eri ssebo n'erinnya baba balitutte weeriri erya ndayiro Albert wawa akali omu mu ggwanga honorable ssebo honorable ekikonfidence okiwulira nkiwulira nange ntiddemu ne nga leero honorable nga ntadde ku kwokya amanyi bamugampa datenza amaanyi gajjawa ssebo honorable bannagombo bagamba ki ntanda ki gyosiba bannagombo akadde kano ke balimu abanagomba kati entanda gye mbasi yeemu nze tujja kubeera mu byabufuzi buli kaseera nkiraba naye ni njawulo bakubiriza nti sizoni 2 zituyiseemu sizoni 2 zituyiseemu abantu tebalina kye bakungula omusana gufuuse omusana gwase kati ate kati akuba bwe kazze fenna tuyagala naye tetulakuba mu byabufuzi nga fenna tuli njala nkitegeera kyetagamu amaanyi twetagamu akamere nga fenna tuli bulungi so abantu balime betunayambako mu bigimusa betunayambako mu nsigo naffe tubayambeko ng'abakulembeze kyetunasobola kyetujja okukola yosebo kubanga ekyamazima nwaniriddde nnyo ebibanja byabwe butabatwala ensonga z'ebibanja zo zibaddemu emyaka 10 nsobola n'okubimenya wano ku TV yaffe aba ku radio yaffe nga babiwulira bulungi ebibanja byolwaniridde mu myaka 10 ettaka ly'ekitemo mu Kamutawuni Council ettaka lya ly'ekitemu Mutawuni Kanoni Council kitemu Town Council Kanoni Mutawuni Council naliri mu direct mpulira naliri mu direct nga nwanirira abatuuze bange abamu n'ebyapa babifuna eryokubiri ly'ekikoko mu gombola y'empenja mu luka gw'empogo manyiye bulungi naliri mu direct nga nwanirira abantu neyali abazoganya naguno gwaka yazikira Ssemagi yazikirira mpulira ettaka lyokusatu liri mu Tababinzi wano bayitawo Kimwanyi Kabyuma nkitegeera oba okitegedde Kimwanyi Kabyuma Budonga manyiye Budonga erosi ye Budonga eyo ewali muzeeyo oli yaliko ba chairman wa Mpenja muzeeyi Lwamiti omutaka nerinya nange ndirabidde munenja tata wa Damulira Dumba like that omugenzi yafa muzeeyo oyo ate waali n'obulwadde nomugovugovu nnakoze ntali bulungi nga kibi kwegamba abantu bannagomba obadde nabo mu nsonga ng'ezettaka kati kusawa nkuleetera olina lyomanya ate ngaoli mwana wanzawala mayiro eyo eva enswanjere negende wama mpaka kisubikako mukanjogoga togimanyeyo mayiro etukwatiramu ssebe yo n'omusajja ew'ekirirwe nalaba yeeyitambu yaligula sinze njibaddemu obaddewo sse nakulaba era sse nga ntaasa oba okitegedde kakati kati eririko liri bwinja butwale kigongo era ng'ennaku z'omwezi 3 ku Lwokutaano nawandikidde RDC n'awandiikira omuntu ali claiming ayagala okugoba abantu ku ttaka era tutwazeemu twamusamoninze agenda kujja ziri eka 47 abantu bali kwetaka 47 omusajja omu yagala bitwala kibattaka nga kitame nnyo onalebe waffe omanyi ekiri ewaffe
kati era nze ntunulira abantu ne bajja ne bazimba kuno naye nga tebataasiza era ti secondary there is what they call a primary factor ttaka lye lisookerwako. Mwakiraba bulungi nnyo mu 2021 omusajja yajja mu Ndeeba n'amenya ekkanisa y'abantu neegwa yonna naguno gwaka tezimbibwanga ekkanisa matiribona kitegeera kati ndahiro njatandika kukola projekiti ez'amaanyi nga ntegedde bulungi nti abantu bange bateredde entende ku ttaka teryagenda bagoba. kyekyo bwekitibwa oyagala abantu babeere nga balina oli omwami w'Ebuddo nga bamuyita Muzeeyi Lutaakome. Muzeeyi Lutaakome mujjukidde nange kati anti obadde ontwala sipiidi kwerabira naye simaze ne mujjukira bamanyi omuku omu mu Gomba yange onaleba banaye toli mwangu Gomba yo nkugambye wagisomye nnyo n'ogitegeera abantu Gomba banaginyima bunyimi naye ekyamazima abadde ngezezzaako mu bulungi ne mu bubi ge mazima abadde ogezezzaako mbadde ngezezzaako onalebo nga nsinze wano ssebo njagala nsooke nkutumireko mukama wange Ssemata Munnagomba bosi waffe Bossman big money sebo awadi ye nagirese wagirabye ya Muzeeyi Byamukama si Byamukama Muzeeyi Byamukama kituufu nti waliwo omwana yamuyise Byabakama mbwe alangiridde naye nga Muzeeyi Byamukama Reverend Byamukama Richard yes yagimuwadde mulo nange nansiima banaye muyogeyoge awadi nziyina sebo bannange oba nkusanga dde ngikwatemu tekwali buzibu sebo mukama wange weeri kale taata w'ekitiibwa eri ku ofiisi gy'omanyi obulungi ofiisi yaffe tugenda kujja tulyewe ku kyemisana tugikwate namu kale nja kusanyuka nnyo Bannagomba bali baweereza era nabo basiima nnyo emirimu gy'okola abaana bagambye yes sebo nti ne Agda live olwokuba nti ye teyina side kubanga eweereza abantu ffenna naye mutegeere omukulembeze wammwe atambudde nammwe emyaka 10 bwe bagambye abaana bwe bagambye newankwadde tetulina side ne mutegeere ekyamazima mu journalism bwe kibeera tulina kulaga side era kituufu profession ya journalism era mukama wange bwe kiri right profession naye ate mulina okugamba abantu ono tutambudde naye mu bubi ne mu bulungi n'obujulizi ne tubuleeta kagwemu era obujulizi sebo tubulina bwe tunaaba essaawa bwe netuukayo buteekayo obujulizi mubuyina baganda bange mubuyina bulungi nnyo era tubuyina sebo w'ekitiibwa akadde bwe kanaatuuka tujja bukuyisizaamu ojja kuba obulaba sebe emyaka gy'otambudde ne Bannagomba gisita ne mu 10 bannange mbeebaza ate mmwe abantu abakolera nga temukolera ssente mwagala kitundu kyammwe ffe twagala kitundu kyaffe era saagala muntu abalimbya kiri on record nti Agda live tebakolera ssente oba ng'osiimye otegedde bwoba tosiimye tizokeera mawulire bajjaga publishing ffe tujja gateekayo nedda kati kambuuze oba waliwo awakana bano bakajjamu agumwaka 2 mwali temuliiwo twaliwo mubadde entandikwa teyesinga obuzibu entandikwa yesinga ezibu kati ate wano bayinza okutukyusakyusa ng'entandikwa we twatandika tewali wadde kano kasale bulungi ye taata babuukidde tokota tebamanya wajje gye yava si kyekyo akayimba ka Kamiliyoni baaliwa ate akakuba gwe okumanyi naye nga baaliwa akatambula ku mutimbagano tukeyanziza mukama wange akataata wange simwita taata oyo kapo wange ekyaliwo naye munange yakuteereddewo embeera yagamba nze Muzeeyi Kubula Moses oyo ntambudde naye kati myaka 9 ka video nange nakataddeyo neŋŋamba oba musajja wa Kabaka ayimiridde bulungi talina tabbu ku bantu oyo gwolaba talina tabbu naka Muzeeyi Kubula Moses talina buzibu tebakulimbanga kale naye mpozi naffe nga Agda live tutwala bannange okusaasira kwaffe olw'okuvibwako anko newankwadde tetwasobola kuba wamu naawe naye amabogo gaatuuka naye munnange twongerera obbagumya Diana mundabire Diana muntu
Sebe bifeeko soko buze ku 5 wano nga bwe tugubumba bumba. Nana muntu waffe ate mukuma bulungi. Honorable tuli ku live. Ate waliwo obuzibu alina gwe tuwambudde. Ensonga za waaka. Tulinde tuve ku live. Oyo Honorable tulina gwe tuwemudde, tulina gwe tuvudde, tulina gwe tuyisizaamu gaali. Naye nga Honorable nga tusiibula. Yesebo. Soka obeko bwaka bwosindikira muganda waffe oba mwannyinaffe Flavia goba tawadde kadi. Oyongera omugumya. Flavia Namulindo mwannyinaze Honorable. Ekino kigende ku record. Yafuna obuzibu ng'ajja mu constituency. Owulira bulungi? Mpulira buzibu. Kino nkyogera mu record ono Ndairo Albert wa Waaka. Yes sir. Flavia yafuna obuzibu ng'ajja mu constituency. Nga baavuganya nabo okusooka bakibiina kimu ate balina enzikiriza y'emu. Be yavuganya nabo mu kusooka? Nidda bwe badde bavuganya. Ekyamazima baamuboola. Nga bamulaba nga threat, nga bamulaba ng'omutuju ate nga mwana nzawula omwannyinaffe. Munnagomba. Ng'ayina ebintu byakoze naddala ebitalabika constituency ebitalabika ate nga abikolera ggwanga lyonna at large. Ekitegeera. Ate n'avaayo n'akola ekintu ekirabika mu constituency era essomero yazimba essomero liri Kitwe ewaabwe ku kyalo gyazaalibwa gyaziikibwa. Wali nga we twagenda okuziika agundi? Institute. Munfuna ye ng'ekikyala oba ng'ekikazi bw'ogimanyi. N'ateekawo institute. Of course ng'alaga alina omutima gwagomba. Of course it is for a short time babikoledde ebbanga ddene olwa nga ffe abaluddemu mu bantu. Kino oba kati nga ye okujja zimba buno obudde institute eyo kibali tekiraga kugula kwegula eri bantu. Institute tagizimbye kati. Agizimbidde ebbanga nga ebadde yakusondasonda nga bw'omanya eby'essente. Nkitegeera. Nasaako kino naye neegwangu wano waakomeddewo. Tasobola kunyiiga okuba nti batabamuyinaamu bwesige. Kati emyaka 5 mulimu ki ajja kuguma nga ffe bwe tugumye. Era ajja kudda. Okitegeera era ajja kudda. Nga Honorable Ndairo yaliyo. Fosi nga nze ndiyo ensobi gy'ayinza okukola ate kubula ku bantu. Ekyekizibu. Bansobi ennene kubanga tebayinza okulowooza nti waliwo tunoonyaamu kalulu. So kati bwebakawo gwe bw'omuwa. Kati naye mugumya nti kyayiseemu n'agenda kiyitamuko ate n'ensi n'ekiraba. Naye n'osigala ng'oli consistent. Sasa obuwanguzi bwange abantu baabompa naye omuntu omu n'abunnyagako. Ani yanyagga naawe Honorable? Bamuyita Honorable Kalule Ssengo Emmanuel. Obujulizi bwe buli. Nakola petition nga mpaabira nga muwaabira. Nenfuna ne ruling ngiina nga bamusingisa omusango. Ne batamuggyaayo. Ne bagamba tewali budde. Vulugo nga mu binnya awo. Kakati banze nakoonye politics w'ebibiina. Kati bakuleetedde Alice Kirumira era okuvaawo. Kati eyo kaadi ogiraba ya NRM bagibbirako ssente. Tekyalina makulu gomba. Ngamba nti bw'ogifuna bagibbirako ssente. Bagibbirako ssente okimanyi bulungi. Nti ono Plaga Beara n'alimbalimba muzeeyi kubanga ne wakati awo babawayo 2 ku 3. Wakati awo? Wakati awo mabega wayise emyezi giringa 8. Bakansala ba NRM mu Kampala babawa $2,200,000. Bane kadi ng'ebeera ku ssente. Bakansala ba NRM abaagwa. Bakola obubiina ate muzeeyi tukwagira muzeeyi ffe tulina kaadi tuli bubi abantu batwala bubi ne babawayo $2,200,000. President Museveni omumanyi kasoma oba muzadde kuli abagamba muzadde. Kugambye ekiri emunyonyi eyo buli kiro waliwo abafulumya n'ebisawo. Kakati ati bano ba MP abaatuula nti ate tuli mobilization izimaya biki muzeeyi abantu batwerabira n'abawa 2,000. Kati 2,000 baba biwandayiro gamba singa nange kazi bwe twalyako bagira teyalyako. Senga tuvuma mu bimanyi ate ffe tulwawo. Okitegedde naye byonna nabyewala. N'ogamba kwobeera eriyo. Naye mbyewala ne ngamba kati kankunganya abantu bange. Ate gali yange ogimanyi si ya NUP togimanyi. Mbi nnyo mbi. Abaana bali solid.
abaana ba Ndahiro bali solid era bwe twawulidde amawulire gano ne ŋŋamba Honorable kati ground engeri k'ogikutte NUP bafutu soja bajja essaawa yonna bakuwadde Honorable waffe awulira atya muli kasita ongumizza ne ŋŋamba kati awo tutambule ate abano bawulira ate naye n'ekirala ebyobufuzi byakwefuula obimanye bulungi nkitegeera Honorable Saazi Banagomba balina kye bamubanja waliwo kye yabasuubiza alina kye yabasuubiza Banagomba East yabagamba Ndahiro kati yesimbyewo katanvuganyiza nampagira ekisanja ekijja kiki ate kati nga yakomyewo tobiraba kati Banagomba bagenda mulamuza mazima namutadde mu kooti y'abantu sirina gyensobola muwabira kubanga mukimanyi bulungi endagaano y'omumwa tevaawo lwansi kutabuka naye endagaano y'omumwa yasinganga empandiike mpulira kati siina ndagaano mpandiike na Honorable Saazi saagala kumuwaayiriza sigiina naye endagaano y'omumwa weeri n'abagiwulira n'abajulizi weebali so kati kyova abasinza mutwala mu kooti zino ez'ebizimbe ez'amateeka judicial courts naye wasomanya mwana waffe siyinza mutwala mu kooti ezo kati ekooti gye mutwalamu y'abantu era ate baaliwo so kati Honorable Saazi engeri gye yakukwasa ekisanja kino yasooka n'okuwandako eddusu yasooka n'okuwandako eddusu mu 2021 mu January nga twakamala okulonda twalina kiriri awo ku kisaawe ambasada Mavini yali yategese endowooza ekyalumu ngamba obujulizi yakakasiza obujulizi naye obujulizi yabuwanga tukyali mu kalulu kati okitegedde kale Honorable kasito tubuuzizaako tweyanzeege ndiba nange nsiimye nnyo nsiimirira naye akayiseemu bakansonyiwa embyogedde nga ttula mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe amiina nese basajja kabaka awangaale oye Honorable Ndahiro Wawaaka ena kyogamba Banagomba nze ndi munnamawulire sina kyengamba Banagomba kyembasaba kiri kimu mutunule abantu okuliko ali independent kuliko NRM kuliko wa NUP mwanyiza abaana ali independent oba ali mu mwanya agira ali mu mwanya timubatunulire gomulamu obusobozi gwomukwasa mukwasa ekitundu kyaffe ate obaoliwatutuza waliyo negundu waliyo ne Halisi Kirumira so wekina bannamawulire tubakwasiza abantu abo owakamuwulidde awanda muliro ate ne yafunye kale yotalabise kamanya ayina mangi bana esimu balirawe esimu azijjeko wa NUP omukulu Saazi Godfrey tulwanye nnyo mukubirako aye n'abatafunye kadi nga bannamulindwa Flavia tubasabira ate mubeere bagumu myaka gibe 5 gyokka nga Ndahiro bwagambye iyo osobola okukomawo beera mu bantu oli awo noddamu n'ovuganya beera mu bantu ate abantu olina basigalamu kubanga bwolaga nti bakuwadde kadi bavuddemu kiba kiraga nti olinga ebifuza bivudde naye obanga okyabirimu ng'olina essuubi tekigana kubasigalamu ate oba oli awo ekibiina kiyinza okukuwandako eddusu kisanja ekijja ekya eba 231 noba nga ate okulembera kale nno byebyo twagala okutuusa okutumirako muganda ffe Munagomba wa Mulengera Sports Arena wali esanji muzeeyi nze muyita muzeeyi Mulengera muzeeyi Musaasizi tukubuuzaako ntugamba Munagomba Bosman tubuuzaako boogere Mavini ekiriri nembuuzaako bakyalibanga okuva Kanoni Kabula Soke Maddu Kyayi Mpenja na buli omu andaba njayo n'okutuusa omukisa okutumira ku nyumba ya Mwamba Walugembe Steven agenda kujiba abaana bagambye nti tufunye Walugembe Steven tugenda va ku bigumba bisa ebigumba bibadde bisa kale bafunye ow'ennyumba ya Mwamba kale nno byebyo tunatandikirawo olulala tubaagala nnyo mwebale butava kwagira live leero tukoze ne mukwano gwaffe asinga one of the best Kabaka Mula bad money from Kamuli Idinda abana be Idinda soko mubuuze pali okutubona
Tubagala nnyo. Muna bana atubona.